omuliro omukazi yatulimba bw'aba yatugamba nti bijja kola ate kaakati lwaki omuzimu guzze lwaki gututawaanya aba akyaliwo essimu yavuga n'agamba halo tugenda maaso emitima gyabwe tegiteredde ono yakwata essimu simanyi kye baamugamba yagwamu amaanyi ono eramubuuza buzibu ki yamugamba maama wange afudde bassebo ne bannyabo ebintu ebimu bye tukola empeera y'ekibi bayibuli egamba kufa omusajja babadde mu bulamu bulungi nga beekubira bulooka zaabwe nga beefunira akasente kaabwe akatono neeraba obulamu bwe bukyuka omuzimu bafuukidde omuzimu maama wooli afudde gye bigenda okuggweera kati bakyatambula tebannalaba bagenda okulaba tugende gyali misinde ono agenda okujja amanyabo basebo ne banyabo ettaka habati bamumize ettaka liridde omuntu kati simanyi ekyo oba okinyera otya mbu omuntu yabulidde mu ttaka ettaka lyamumize kakati twakomawo eno oluvannyuma lw'akaseera ono yalina obulooka bwe ng'ayagala kwokya olwo yakeera sombe enku kati ng'akweyajja awumulireko wano wulira amaloboozi ekikopo ki omanyi kyayi okwereetera nga teri amulese ne kibula agenda okulira emabega agenda okulaba nja kujjako ensingo yasituka musajja watunazaako emisinde nakanwagi omuzimu gwinza the revenge omuzimu guyinza okujja nga gufaanana bulungi guyinza okujja nga mukyafu kubanga guli guba mwoyo kaakati nga wayise ekiseera jjukira habati ye wetwogerera ettaka lyamulidde ali mu buto lwa ttaka onajja nakuyamu Derek namugamba Derek obulamu buli butya nti oli waka oba oli ku stage nti mbadde nkwetaagamu waliwo kimbadde nkwetaaza osobola okujja wano mu ddakiika nga 10 zokka nti kale jangu kale yamugamba ndi wano nkulinze jangu olwo kinjala twogeremuko ogenda kujja lweggulo nti nsaagala kawungeezi njagala ojje essaawa zino byenkwetaaza bya mangu mangu nti yangu wabambi kwegayire tolwawo akubidde mukwano gwe Derek tuba tuli awo Derek naye teyalwayo ng'ayanguwa Derek avuga booda tukyagenda maaso nabagamba ekino kitundu kya The Revenge ekisooka eri mu bitundu erina ebitundu 3 sofa bye byakaggwa naye byonna tugenda kuba tubiraba bwatuuka munaye yagamba nsanyusa okulaba weebale kuuma obudde nti omumanyimu abantu aba booda temutera kubeera beesigwa bw'ogamba nti nzije oyinza ogamba nti ndi wano kumpi naye ng'oli wala nnyo namugamba nti bwe ndabye akasimiko ne ŋŋamba akanzije ko namuga kale kantuukire ku point ensonga ekumpisiza baŋŋambye oteekateeka okuzimba nawuliddeko nti ye kituufu nina mpulaninga kuzimba kyo kituufu njala nti kaakati waliwo bubulooka bwange kati mbadde naye ati bwe njagala okuguza ko namubuuza buli bumeka bulooka ziri mmeka ezo zoyagala okunguza namugamba bulooka ziri ziwera 5,000 kone 5,000 nti kale kituufu njagala zikola ki kuzimba namubuuza naye zitunda ssente meka yagamba kati sasa bulooka eri ku 250 mukyala eyo gye bali njagala mu ssente meka
naye kati nga bw'oli ggwe ngenda kiguza ku 150 zokka buli bulooka. Namugaa 150 naye ateera obwonzi bye. Mbadde ndowooza nga bw'oli mukwano gwange. Ogenda kunsalirako. Bulooka ya 25. Namugaa tukimanyi nga bulooka eri ku 25. Temanyi. Kati bulooka ebanga eri ya 25. Okumpera ku. Nze neekuguza 150 ate awo mba nkuyisiza bubi. Ono yakala n'agamba nti owaaye tofaayo. Kale ngenda kukuwa 150 z'oyagala. Wafunyemu. Muganda naye ng'alinaku zino otunda buli kintu kyo kyonna. Wali buzibu wonna. Olinamu obuzibu oba kiki oyagala kuwasa buzibu ki? Wali omukwano. Namugamba nti namukwano gwange abeera e Kampala oli gwe nakugambako. Simu manyi. Nga bw'omanyi embeera y'ekyalo nange ngikooye. Namugamba bw'aba atuuse mu kibuga n'anfunira akalimu. Ayo. Ankubireko naye ngende. Emugamba anoonyeza. Kaakati eggulo munnaye nafunye essimu okuva gy'ali. Simu. Naŋŋamba mbu yanfunidde akalimu. Njagala kugenda Kampala. Era kati nze gw'olaba ki? Lwaki ntunda ebintu byange njagala genda mu kibuga? Olaba atunda bulooka. Naye bannange ekibuuzo. Nga weesiimye. Atunda ebintu bye lwakuba ayagala agenda mu kibuga oba waliwo embeera emufosinze okulaba nti ava mu kyalo. Emugamba nti ekintu ekirala kye neetaaga okuva gy'oli engeri gy'olina piki. Mbadde nsaba ojje enkya onvugeko ntwale ku stage ya taxi. Nkuguleko manyo. Nagamba nti nze gw'oyagala nkuvuge nti nja kuvuga kwata wano. Bamuyita Musa. Kale naye. Yagala tekirina buzibu tugendagenda. Naye mpozi. Amugamba naye ogenda kungumikirizaamu ku katono nsooke ngendeko ewaka. Neerongoosemuko. N'omukyala sina kye namulekedde samulekedde ssente za kyamisana. Kati kansooke ngende eddakiika nga 20 ngenda kuba maliriza nzije. Amugamba naye munnaye bwe mugenda mu kibuga mumanyi okwerabira. Kati nze mbadde nsaba bw'otuuka mu kibuga n'ofunayo akantu ne mutereera embeera n'ebeera nnungi. Adde nange nvuga piki nfuna kasente naye sinza ali obulungi. Ompitanga nange nenzija nenkola. Tugenda maaso ne The Revenge. Unasigala wano ng'asirikidde abaali awo afuna ebirowoozo eby'entiisa. Ayinza okubaawo n'alowooza ng'alaba bayi jangu agenda otunula nga talina kyalaba. Lindako ndi kirooto oba okwetegeeza ng'ebyaddala teri kintu kiriwo. Nabagambye mwe abavubuka oba abantu mwenna okusinga ddala abavubuka mujje ne mbalina emikwano gyammwe ne mubeesiga ne babawo amagezi agataliimu ng'amagezi agagenda kubazikiriza. Luswasa gye twogerera yamaze dde opaakinga buli kimu mu kasawo ke ekimutwala mu kibuga adduka ku kyalo. Si lwakuba yafunye omulimu nga bw'alimba banne, naye omuzimu gwa Naaka omuwala gwe yasobyako n'amutta gwe gumuyiganya. Naye katwebuuze omuzimu bagudduka. Leka tulabe firimu. Kakati waliwo akawala kano kajja Kashatra original names ne kabuuza owaaye wasuza otya ng'ono tanyega ebirowoozo biri wala. Ono owaaye wasuza otya ti maama ngambye sente z'ennyumba ziriwa. Tyani agambye ti maama yagamba va maaso mangenda yakabogolera. Yali ayagana kasamba. Akaana katambula mu busungu obungi. Musajja watalina ebirowoozo byate omubanja sente. Olwedde ennyumba yo ngivuddemu ŋŋenda ngyesonyiye atuŋŋamba nku omanja ssente. Najje namuza kinga otambula oli munyiivu kiki? Nti maama wadde antumye ewaakiri ekisajja kiluswa naŋŋamba ŋŋende mubanje ssente z'ennyumba. Naye bwe ntuuse kibali kyagana kunsamba. Ko muno omanyi tugende tuddeyo. Bagenda kola ki? Tunuulira. Nga bajja kati nga tebanaba kutuuka yamusongera n'amugamba wuli atudde wali onongoberera mpola. Kaki ke babala nga balingiza. Ono ye mugezi nga kye yakola ng'addira omuguwa
anti weefuula nnyo wa kitalo. Ono yagamba tufudde tebakukwa. Kaakati wali obaddeko mu birowoozo nga mu tuufu ne bakusiba omugwa totegeera. Mwana muwala ng'anyweza bw'amaliriza ng'atambula. Yatamba tafudde nayo bakimanya amaze omusiba. Kati nga bajja mu maaso nga mugala jangu tukukube. Manye obwana obusoboza nti yeesituka bakuwaana. Ono mu kusituka yagwa ekigo. Tulaba The Revenge. Kakati nga wayise akaseera bano bava okusiba oli omutawaanyi tebadda waka. Ono mama abadde amutumye abanje ssente bw'amaze okumubanja oli ng'ayagadde omukuba abadde addayo waka n'asanga te mukwano gwe n'amugala jangu tugende. Kati tebadda waka bajja ne batuulako awantu awamu. Onayita obwana bwe yali obwali buli awo n'abugamba manyi banna kye ngenda okola njagala mutandika okuzina. Anaasinga ngenda mugulira soda, ice cream, biswiti n'ebirala. Wekaanye ne buleeta koona. Abo boolaba basuubiza ebitumbuuwa amandaazi naye abaana bannyumira. Tugenda maaso. Koona kikube oyo gw'olaba amutumye tanaba kudda waka. Kakati nga wayise ebbanga ogwe baatumye tajja. Waliwo maama onagamera abayeeri ogenda otunula nga maama wooli landiroodi wa Luswa yali azze. Kati jjukira landiroodi ono yali yeegwanyiza Luswa naye twamulabyeko ng'ali ne munne bagamba yalekawo ffe abalungi naga akwate kali akawala akasiiwuufu. Kati nga tujja ono Namirimu ng'ajja ku stage ng'onagamba gyebaleko nti kaale nawe gyebale kyowaayo ng'onyirira mulyaki nga bw'omanyi abasajja ba booda boogera nnyo. Aga munaye nga kitalo wakafiirwa sisitawo naye munaye Katonda yeebale nti onyirira nti owa yagala nkutwaleko oba just badoze kundabako nti oba wandooseko ono nedda munaye toyogera bingi waliwo kyenjagala twogere kono nti yogera toyinza okuba ng'onjagala nong'otya okuŋŋamba nze wendi Ekivuga yamugamba namugamba byo byonna biveeko njagala kubuuza ekibuzo gwe yatwala Luswa agenda mu kibuga waliwo kono ye Luswa nze yamutwala obusente bwange nti ye naye kyekyuka kyobadde ombuuza oba bulunjagadde sooka ombuulire mwana amugamba naye naawe nzize kubuuza kintu kimu bagamba gwe yatwala Luswa kituufu gwe yamutwala kono ye nze yamutwala tewali buzibu nti naye linda katono mbeeko kyenkubuuza waliwo ebintu byempulira ebizunga ku kyalo kuno abantu nga boogera omanyi abantu b'okukyalo kyaffe boogera bagamba mbuoyo mwami Luswa ne mukwano gwe oli Herbert mbu ebintu bya sisitawo okufa kwa sisitawo mbu balina kye babimanyiiko. Ono yagamba nti ebintu bya sisitawo wange ebyo nandikusabye obiveeko kuba ebyo ebintu biwanvu tuleke poliisi ab'ebyokwerinda bakole omulimu gwabwe ffe tubiveemu tubyesonyiwe. Gamba naye kituufu tugenda birekera poliisi ekole okunoonyereza
naye lusu oyo engeri gy'atundamu buli kintu kye kyonna yatunda bulooka zo mayi bulooka ze ziri zonna yazinguza omufaliso n'agutunda amasowaani ebikopo amasuuko obusuuko butono bwe yali alina nga bw'omanyi buli kantu konna kabeera mu nnyumba ke yali yagula yakatunda era bwe namubuuza ne mbuuza naye ng'otunda ebintu byo byonna buzibu ki omanyi bwe yaŋŋamba kimu nti nafunye omulimu mu kibuga era we twogerera ngenda mu kibuga ngenda kola ate nze okusinziira bwe ndaba lusu ono tasobola tunda bikopo sowaani mufaliso kasimu n'engoye ze ezimu ng'agenda kola nabo omanyi ababooda boogera ono yamugamba kimu nti kyembadde nnoonya nkitegedde kyemba njala okumanya nkitegedde baayi ebisigadde birekere poliisi yasigala alobye n'agamba mmwe ku bulungi bwe tujja tuna ne piki zaffe n'ebibanja tugenda mu maaso ensobi zisinga abavubuka batera okukola ensobi naye nga tebamanyi kaakati luswa yagenda mu kibuga ujjukira yali atunze bulooka ze ng'atunze amasowaani atunze ebikopo bwe yatuuka mu kibuga nga wayise ekiseera munnaye yafunayo mikwano era ng'ono y'omu ku mikwano gye luswa yapangisa akayumba akaali kafaana obulungi n'agula obutebe era ne simayira akasaawa kyekyo kaakati ono bwe yajja munne bwe yajja okumukyalira yasanga waliwo pampa kolindako toŋŋamba nti wazadde omwana kuno ani azaala ti nze nsobola okuzaala ku myaka gyange gino ono sooka olindeko kati bw'oba tewazadde pampa mu nnyumba y'omuvubuka atawasangako enoonyamu ki namugamba munaye nyumiza asooka ombulire pampa eyo nonyiwala ebintu nga bw'obisanga mu nnyumba y'omuntu bw'oba tolina mwana bw'oba tolina mukazi ayina omwana oba alina omwana pampa eba yaki kakati ono ng'agakantere osooka ombulire namugamba nti nze sobola kuzaala nkyakola linnya nkyayagala okweyagala kunyumirwa obulamu nze sisobola kuzaala naawe ekyo tekisoboka tukyagenda maaso n'efirimu yaffe ddala revenge yamugamba nti akantu kano ndaba kakumazeeko emirembe kapampa naye nzikiriza nkubulire kino mubadde munjerega nga mugamba lusu okaddiye emyaka gikuyiseeko okuze naye ye ono gwe nafunye yandabyemu ekyama era buli lwamusanga buli lwe tusisinkana nga mpita bebi buli lwankubira akasimu agamba hello baby ono yamugamba sooka olindeko ky'ogamba pampa eyo ono pampa yange tokiremerako nnyo ate ono yagamba nagenze ku dduuka nga njagala ngule n'enywato naye ekyembisa agisanze kati nenfunayo pampa kati ngenda kuba nyambala pampa kubanga ndi bebi mwagala nnyo gamba namwe mbu bakaddiwa mbu bakaddiye nze ndi muto kati ngenda kwesala kapampa kano akasanginga muna yagamba tuli kuki yagamba musajja gwe wanywedde omwenge oba ogudde eddalo olw'okubanga bakuyise bebi girlfriend wakuyita bebi ko gwe kuyambala epampa bakuyise bebi ono luswa olw'omugamba nti bebi bubisale bwe bamukubiranga essimu oba bwakubira omuwala essimu ng'omuwala agamba hello bebi kati ye n'agamba ndi bebi ate nga musajja watubambi baali bamujerega nti akaddiye ono yamugamba kale ebya pampa tubiveeko bakuyita bebi gwamanyi oba nywanto ki oba okola ki gwamanyi neyambala tugende kuba tulagewa emugala leero weekend tugenda kulya ssente namugamba nze sigenda kuva wano tugende wabweru tuwumuze ku birowoozo tulye ku ssente zaffe
ono yagamba n'agamba mukulu nandyagadde tugende naye nga bw'omanyi nti enkya mande nina okeera ku mulimu ate gulo Saturday nakoze nnyo n'enkoowa kati nze sigendagenda nze ezange ngenda kuzirira wano ewaka bamugambye bagende balye ssente olwo toyagala genda ono yagamba gwe naawe ebintu byeruso ombuzaabuza njagala tugende wabweru tugende awo tutulye ku ssente nze kangende ono yamugamba sigenda kukako oba toyagala genda munaite tewali buzibu nze kangende osigale wano bw'oba bw'otyo yamusibula musanyufu nnyo jjukira luso ekyamudusa okuva mu kyalo yazzaayo emisango omuzimu gwa nakanwagi ne gumutabukira n'adduka gende yeekweke katwakumayo ono namirimu ebintu ebyo atudde mu kiyunga ali mu birowoozo ajjukira omuvuka wa booda bye yamugambye nti Luswa alina kyamanyi ku kufa kwa nakanwagi Luswa ali mu kibuga alina obuwala obulungi obulamu bwatereera akasente kasita kabeerawo ng'oli mu kibuga yagula obutebe bwe kaakati yamugamba nti njagala nkusibisa enviiri ezo bwe zikaddewa nga zigwa eri ng'ofaana nga ba Black America kono kyekyo neeyanziza bebi ono yayise Luswa nti bebi oba yamuyita bebi nti saawa zino wetwogerera Luswa ali mu pampa munda mu mpale akati Luswa yagamba munne Melissa oba girlfriend we nti mbadde awo nga ndi board nga nina ebirowoozo neŋŋamba engeri gye ngenda osibe waka kankubire ku bebi wange ajje tusibeko ffenna yagamba omanyi nkwagala nnyo ate nake nakutegekedde ate gwe tomanyi mu kuyiiya nze asinga nawe omanyi abawala baagala nnyo abasajja nga bayiiya kati bamugamba ninake nakuyiriza n'amagulu yagasiba n'agamuteekako n'awumulira ku boyfriend we tugenda maaso ne firimu yaffe gye bayita The Revenge kakati yamugamba sikulimba nze gwolaba nakuyiriza era kye nayiriza munange ogenda kyagala nkakasa yagamba nze gwolaba Luswa bebiwo omubwati ayina kyakutegekedde era wonookalya ojja komba engalo n'okuziruma ozirume omanyirafu bw'ebeerawo buli kyogera kiba kisesa odamugamba kampamu eddakiika ntono kanzije tukyagenda maaso Melissa yasigala ali ku selfie anti boyfriend ategese kakati ono ng'aleeta esowaani girasi y'amazzi toothpick nga gyatuule yamugamba munaaye weebale nnyo nti ogenda